Prophecy Ministry. Tulino kulwana tuwangule seno, tuline empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulino kulwana kulungi tufune empere nungi. Tulino kulwana tuwangule seno, tuline empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nungi. Wotula otudde olowoozeekeyo, olowooza mirembe okutuukeyo, nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga. Tulina okuwangula enseno tutuuke mu nseyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule enseno, tulina empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nungi. Omukaba obwenzi kola ya Setaani, okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze, twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe, tuviire enseno. Tulina okulwana tuwangule enseno, tulina empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nungi. Byonna ebyo byategese ndibifuna ntuuse nga nsumusa amayengo g'enseno, ndiba mu ddembe byonna ebituluma tebiriba museeyo. Nze nga mpangudde enseno ndifuna omubiri gw'ekitiibwa. Tulina okulwana tuwangule enseno, tulina empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nungi. Nwanya okulwana okulungi olugendo lutuusizza okukkiriza nkukuumye. Ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu. Mukama waffe gy'ali mpera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga, so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabikaako. Tulina okulwana tuwangule enseno, tulina empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nungi. Tulina okulwana tuwangule enseno, tulina empere nungi jategekete abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere nungi abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo. Tulina okulwana okulungi tufune empere
kubanga tukyali balamu kyasobola okussa omuko gw'obulamu era n'okwogera ku bulungi bwe erinnya lye ligulumizibwe bw'ekitiibwa. Tugenda kuba tutandika ng'enteekateeka weeri bulijjo mbakulisa obudde obukedde Mukama wa kisa tuyisizaamu ffenna olw'okwagala kwe. Katuweeyo okusaba tulyoke tutandike okuyiga kwaffe. Katonda waffe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga otwagadde ffenna abantu bo. Tusaba nga tukwegayira obeere omu naffe osonyiwe obutali butuukivu bwaffe mu bigambo byaffe mu bikolwa byaffe n'ebirowoozo byaffe. Sabira abooluganda abawuliza ebigambo bino obawa omwoyo ow'amagezi okubitegera n'okubitambulirako nga tugenda maaso n'okuyiga. Tusaba ekisa kibeere omu naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Otuwe omukisa okubeera ekitundu kwabo abagenda okwaniriza kubeera eby'omu bbanga ng'okumya obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mpozi mulundi guli tulina bwe twakoma ku sabbiiti mu byokuyiga byaffe bino era twayiga ku kabonero k'ensolo tetwakamalayo. Twabala omuwendo gw'ensolo 666 ne tulaba amakulu ga 666 kikyetegeeza. Nyebaza abantu abankubira ku masimu nga mwebaza n'abo abayerekereza Katonda ke balina ne bawagira omulimu guno kubanga bambi Mukama abaddizeewo olwaka akatono ke musobola okwerekereza. Epulogulaamu eno yeetaaga obuwagizi bwammwe okulaba ng'egenda mu maaso. Nsaba buli kinoomu afuba okulaba nga bambi agissaamu amaanyi okulaba ng'etambula egende n'okusingayo ennaku ezisinga ku zino tuzifuna okuyita mu wiiki. Si kye kyokka ate era tusobola n'okuwongeza ku budde bwaffe bwe tuyigiramu kubanga abantu abasinga bagamba sengwa ziba ssaawa nga 2 kuba tukyayagala ebigambo kituufu naye obudde oluusi tebutumazaako. Mpozi nja kutumira baganda bange bannyinaze mikwano gyange sobola kumenya mu kiseera kino eno. Mwannyinaze Morini oliawo bweyogerere omuganda waffe Aroni Mayanja naawe nkutumidde. Omukyala Abusolom naawe nkutumidde obeerako nnyo era wamobilizinze bangi okulaba puroguramu eno. Mukyala Abusolom nkulamusizaako nnyo mukama waffe webale kubeerako nga oyiga era ng'okubulibiriza n'abalala okuyiga. Bangi abambuza ebibuuzo ku WhatsApp simanyi twali twakuteeseteese olunaku olwali okufuna amasimu naye essimu za studio zafunyeemu obuzibu era simanyi naye sabbiiti ejjo tunakikola Tuesday ejja naye tubeere bagumiikiriza. Alina ekibuuzo nga kiri agenti osobola okusindika message after one eno nga maze okuyigiriza mu budde. Nja kuleka eddakiika ntono nnyo nga 10 kuba ebya message tebijja kuba biwanvu nnyo nga ayogera. Nja kuddamu ebibuuzo nga 2-3 mu bibuuzo binabibuuziddwa nja kulondako bye nabanziramu olwakadde ke tulina nti katono. Nsaba Katonda atuwe ffenna omukisa abawe okufaayo okuwuliriza ebigambo bino tuyiga oluyimba lutugambye ffenna nti tulina okulwana tuwangula ensi eno. Obutawa bwe tulimu obutawa bunene olwatandikira mu ggulu. Sitaani omulabe wa Katonda era omulabe wa Kristo omulabe wo omulabe wange atwagaliza kubeera mu mirembe egyasooka Adamu gye yalimu. Obutawa lwalwanyisa abantu okulanga balwanyisa amazima gano eno era abantu abalabe b'amazima gano Sitaani abakozesezza nnyo okulaba nga agafutyanka. Tunoonya ffenna obutafa era okubeera mu butaggwaawo emirembe n'emirembe naye tulina okukituukako nga tukikoleredde. Okukolerera ekintu ekyo tulina okwerekereza ebyensi eno tugoberere Katonda. Akyamazima baganda bange omuntu wemala okwonoona 100% yafuuka paati ku mukwano gwa Sitaani. Katonda n'atukolera ebyekisa n'ateekawo enmity between man and Satan. Kyovula nti n'osanga omusamize nga yasazeeko omwana omutwe yaddawereza Sitaani agabane mu nsonyi Sitaani yankemye naye ng'ate munnange gwaweereza. So Katonda yateekawo enmity eyo okutusaasira okutegere nti atukozesa ekibi ye Setaani si Katonda. So mu mbeera efaananako bw'etyo Katonda wakisa nnyo okulaba nga atujja mu kibi kye tuwagwamu. Yesu Kristo n'aleka ebifo bye mu ggulu n'aleka ekitiibwa n'ajja n'afa ku lwaffe. Kigambo kikulu nnyo. Baganda bange ebigambo nja kubyongerezaako nga nfundikira ebigambo bino eno naye mbadde mbasaba buli omu alekereze ebyensi eno yeerekereze ebyensi eno. Tusigaze ekiseera kitono nnyo okusinziira ku bonnabbi nga Mukama bwe tuze tulaba bwawandiikibwa mu Bayibuli. Tusigaze obudde butono nnyo okulaba nga tuwona ensi eno ey'ekibi. Emitawaana n'okubulumwa n'okukaaba bijja kukoma mu kiseera kitono nnyo. So obwesige bwaffe okubeera nga tuli beesigwa eri ekigambo kya Katonda bijja kutuyamba okuyimirira paka ku lunaku olw'enkomero. Bayibuli egamba Matayo 24
tyagumiikiriza okutuusa enkomerero yalirokoka. So tugumiikirize enkomerero esembedde. Kristo wanaakomawo okutwala mu kitiibwa ate tunaawummula ensi ey'ekibi. Katugende maaso tutandikire we twakoma ku kabonero k'ensolo tubeeko we tunaatuuka. Simanyi oba obudde bwenaatumazaako Mukama yamanyi. Ne katuyige naye tunasobola okutuuka etujja okutuuka. Katutandike nga tutandika we twakoma. Poza akabonero k'ensolo nababuulirako it is Sunday observance. Not a microchip, not a beast computer, not 666, that is the mark of the beast, no. Sunday is the mark of the beast. Niye tugenda konga tubirabe mu byokuyiga bino tugenda okuyiga. Nababulako ne babula nti setup ya coronavirus, it is an agenda oba strategy baleyinza okulaba nga baleeta abantu baba driving okusinza ku lunaku lwa Sunday. Nyabbe bali master bikwatagana bitya, wenzo bidano ebi confusing obwongo. Naye ng'ekyamazima bwe tutuuse maaso eyo mujja kakasa nti coronavirus bamplaninga n'agenda eyo okulaba nga abantu babaleetera okubakaka okusinza ku lunaku lwa Sunday, ate ng'omuntu akikola wiringire kubanga alaba embeera emususseeko nga yakibanja n'okukibanja. Nja babulako ebigambo bingi nnyo. Gavumenti z'amawanga zize ziteekangawo obutyabago obw'enjawulo okulanga abantu bakkiriza amateeka amapya agenda okujja. Okugeza World Trading Center baali bagikuba olw'ekigendererwa nti baali baagala nti baali baagala okuyisa amateeka gani World Order. Ne bazimba ebizimbe ebya Twin Towers, babizimba buzimbi planned, ne bomba bazisibira mu bisenge mu bazizimbira. Ne bakupa ekibuga ekizimbe ekyo abantu tebafa. Omuntu wa Satan tekimugana okutta abantu mukaaga okuyisawo kyayagala oba 10 babikola nnyo. So neno agenda coronavirus abantu bangi bagenda kufa ne kibana kibagala kituukirire kubera bagana omuwendo omutono nnyo mu nsi ogulina okusigalamu. Tuddawo katono nnyo tubadde tutandikira ekyokuyiga kino wagamba this judicial authority utwakoma will even include the power to forgive sin. Tulaba 666 tudde kabonero k'ensolo awo tugenda mu maaso awo tegenda kuba n'obuyinza okusonyiwa ebibi. Encyclopedia volume 12 article ye Pope page 265. Katugende mu maaso tulaba ebigambo bivoola Katonda ng'okusonyiwa ebibi. The Pope is not only representative of Christ, but Christ varied in human flesh. Ma apuli nga 3:19 twakira the Pope Pius the 11th yagamba, you know that I am the Holy Father, the representative of God on the earth, the vicar of Christ, which means I am God on the earth. Kitegeza ndi Katonda ku nsi. That is blasphemy, kuvoola. Bwe tugenda maaso tujja kweyongerayo tulabe ebigambo ebirala. Tujjukira akatambi ako tujja kawuliza amalobo kale tujja kawuliza amaloboozi ne babuuza Bush nti buwala Papa Benedicto owe-16 kiki walaba yagamba God nalaba Katonda. Tujjukire ebigambo bye tulabyeko we tubuuse tulaba nga Papa Benedicto y'omu ku baali maje ga youth ne katugawulira amaloboozi. You see, God. Good way to end. When you look into Benedict XVI's eyes, what do you see? God. Good way to end. Jigabanazi agali gakuliwo omusajja yitira yalina ba youth yalina amajja agenjalo waliwo abagaba ku ne ba youth, then ba youth Papa Francis ono Papa Benedicto yali youth omukubo era mbulaba ne nazirogo gye bali ku kyambalo kye ne Sustaka Cross era bazikozesa ku byambalo mujja kwegendereza kuliko Sustaka Crosses ezo byonna ku bikatugende maaso ndeyo esimbo yayitira. Bwe tugenda maaso tujjukira nga Bible etulaga nti Katonda Yesu Kristo mu kubikula essula 15:13 tiyalina obuyinza mu ggulu ku nsi ne wansi w'ensi. Tulaba nga ekitiibwa ekyo ebitikiro engule eyo gye bayita Popotiala representing ebitikiro ebyo bisatu Vicar of the Son of Vicar of Christ Vicarious Firidei gye twajja mu 666 eriko eraga nti alina obuyinza mu ggulu kyavaga nti asobola okusonyiwa ebibi ku nsi, asobola okufuga abantu mu nsi mwonna, hero asobola okusabira omuntu n'ava emagombe mu kifo ky'okubona banaagenda mu kifo ky'okwesiima makulu g'ebigambo power authority enkofiira bagimutikira omundi gumu ng'agenda kutula ku Namulondo buli balonda papa alonde ayambala enkofiira nga kabaka waffe mu Buganda bw'alina enkofiira gy'ayambala nga bamutikira ndooze Naggalabi
enkofiro gyayambala omundi ogumu nga bamutikkira ne bagitereka. So ye nenkofiro nayo gye bambala nga babatikkira neddayo eraga nti afunye ekitiibwa ekyo bakimutaddeko. Ebiddako ayambala zino enkofiro endalala naye nga yeeyo eraga authority ey'obuyinza bwabwe. Katugende mu maaso nga twongera okulaba ebigambo bino. Mukama yatugamba yalina amagezi ag'okubalira abalire twagiraba Luka 6:1 mu kigambo vicarious filidae omusigire omwana wa Katonda. Vicarious omusigire, filidae omwana, dei kitegeeza Katonda. Otujjamu omuwendo ogwo guva mu 6:6 bino nziramu naye nga twabiyiga tugende mu maaso. Just mbayitiramu buyitizi katono katoyongereyo. Mukama yatugamba yalina amagezi abalire. Ekigambo kuvoola Yesu yayogera mu Yokaana 10:3. Abafarisayo baali baagala okuba amayinja kubanga kino ekigambo okuvoola kitegeeza omuntu okusonyiwa ebyo okuteeka mu kifo kya Katonda. Naye bagamba for a good worker for a good work we stone tetukukoba amayinja, but for blasphemy niyo okuvoola, and because that thou being a man kubanga oli muntu makest thyself God ne weefuula Katonda. Ekireetera omuntu okubanga akubwa amayinja oba ekyakubyanga abantu amayinja. So yadde Yesu yaleeta ekisa abantu bavoola Katonda, naye ekisa kya Katonda weekiri abaleka n'enkomerero tegenda kubataliza. Katugende mu maaso. Bwe tweyongerayo ebyo tumaze okubiraba. Zabuli 10:10 tulaba ba reverend. Kigambo reverend omutiibwa kigambo kivoola Katonda nakyo stiru. Bayibuli egamba bwe tusoma katusome ebigambo ebyo, katudde Katonda tusome ebigambo ebyo. Zabuli 10:10 agamba he hath sent redemption unto his people. Yasindikwa kununubwa eri abantu be. He hath commanded his covenant forever. Yalagira endagaano emirembe gyonna. Holy and reverend is his name. Erinnya lye kkulu tukuvu era lya kutiibwa oba lya kitiibwa. Ne tulaba balina abatiibwa, omutiibwa gundi. Ekikomo okwo Mukama yatuwa level y'obukristaayo tulina kuba na bukulembeze elders, pastors or deacons, tulina ba bishop. Ekyo kiri bibiliko. Naye tulaba mu kiseera kino wowe ba archbishop, saabasumba, saabakadde, saabadinkoni, saabalabirizi. Eyo title ya Kristo. Era osoma Petero ekisooka essula 5 ennyiri 2 tujja kubikolawo nenja kubasomera. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo omusumba omukulu walirabisibwa tuli webwengule etaggwaawo emirembe n'emirembe. Omusumba omukulu walirabisibwa ne kati waliwo abasumba abakulu. Nabagamba okuyita taata father mu by'omwoyo kiwa akuvoola. Abalokole balina kye bayita baddadi, babayita baddadi yadde bakyusa amannya. Daddy means pop, dad means father, dad means papa. Byonna nabikola kimu. Amu balina batiibwa. Kyova nti mu kitabo kya Isaya essula 24 Bayibuli egamba nenda mu nnaku ez'oluvannyuma bakazi 7 bali ekwata ku musajja omu. Tract eyo ngirina abagala, tract eyo okugibawa mujja kukola enamba ezo ziri ku WhatsApp, mujja kusindika mbawe tract eyo eyogera ku 7 women abakazi 7 mugisomeko abalina WhatsApp. Kubanga eyogera ku bakazi 7 abekwata ku musajja omu. Omusajja oyo ye Kristo, bantu beeyita abakristaayo. Nenga bagamba ka tulye emmere yaffe, twambale ebyambalo byaffe naye tuyitibwe erinnya tujjeko ekivume. Bayitibwa Christians babajjeko ekivume ndi bakafiiri. Naye ng'ebikolwa byonna bya kikafiiri, bya kizikiza, bya setaani. Tulaba emyaka egyo egy'enjawulo egyajja giyita, katuddeyo katono nnyo tulabe emyaka egyo. Tulaba obusamizi obwayingira mu mwaka gwa 6 batandika bayigiza abantu okusaba Maliya n'abantu abaafa ne bamalayika. Byajja mu mwaka gwa 6 tebaliwo mu kanisa, abatume tebabikolako ebintu ebyo. Katugende mu maaso. Omukolo omulala gwe baakola ogwayingira obuyingizi mu kanisa bwe tweyongerayo tulaba nga mu 7:9 batandika okukisinga ebigere bya papa abakungu bebekereza batandika okubikisinga mu mwaka gwa 7:9 we byayingira mu kanisa tebyali mu before. Balaga ebintu byajja biyingira mu kanisa tebyali okutujja genda mu maaso nga tweyongerayo tebyaliwo before byayingira obuyingizi. Bakuba Estrogoth mwaka gwa 538 awo twalabawo bwe tweyongerayo ne bateekawo Vatican as a state mu 754. Tujjukira mu kitabo kya Kuikulesole 17 nga yagala ku mukazi yatudde ku nsolo emyufu eyina emitwe 7 n'amayembe 10. Ne Bayibuli egamba nti emitwe 7 gye walabe bakabaka 7 Bayibuli beyogerako. Naye wenjagadde okulaga agamba era bwe busozi 7 omukazi ono kwatudde. Ekibuga Vatican kyetooloddwa obusozi 7. Osoma Encyclopedia Catholic Encyclopedia page 529 agamba it is within the city of Rome called the city of 7 hills. Ekitibwa ensozi ekibuga ekyensozi 7. That is the mother of Harlot. Bible gweyogerako mu Revelation chapter 17 kubanga enjigize ez'obulimba zonna
beba instituting kyuvalaba baga it is a city of 7 hills ate Bible egandi ekibuga omukazi kwatudde we busozi omusanvu 7 hills prophecy bunabye butuukirira katugende mu maaso Nobana twakisazeyo nakosayo kwesa olutambiru olutimbo omuntu okulaba nga afuna proof zonna 289 batandika okusaba Yosefu okumusamira nga taata wa Yesu yavusiye taata wa Yesu ekyo tujja birako maaso eyo nga Mariamu katugende maaso tujja biraba bituligenda maaso mu kuyiga wetweyongerayo ebintu bingi ebyakolebwa byajja mu kanisa ebitaalimu before ebyayingira obuyingizo olw'obukafiiri olw'obusamize ebitaaliwo naye nga byayingira mu kanisa abalaba mbabebazaako nnyo mulamu Juli nkutumiddeko nnyo webale kubeera kuko nga naawe olaba Mukama akuwa omukisa n'abalaba bonna sibabakoonako naye Mukama bawa omukisa katugende mu maaso bwe tweyongerayo mu kuyiga kwaffe twongera okulaba ebigambo bino nti ebintu bingi byayingira mu kusinza kw'ekikristaayo ebitaaliwo omuli Sande gye nze mbagambako okugamba nti omuntu bw'afa asigala ategeera okuweerayo omuntu ssente asabirwe okutambula engendo okufuna obutuukirivu ebyafaayo biraga ebintu bingi nnyo tubikula ebyafaayo Bayibuli n'ebyafaayo biraga obulimba n'obugenda maaso mu nsi Bayibuli kyevudde egamba ku Bikula 17:8 nti nendaba omukazi yatudde ku nsolo and behold the beast that was nendaba ensolo eyaliwo and is not yet etaliwo and yet is ate kati neddamu neebaawo waliwo ensolo neevaawo nemala nedda katugende maaso tulabe ensolo eno yavaawo ddi ensolo ya Bikula 13 Bayibuli egamba ku Bikula 13:7 ensolo eno yaliwo power was given unto him amaanyi gaweebwa ensolo eno to continue 42 months okumala emyezi 42 emyezi 42 nabagamba ebigambo biri mu kitabo kya Bikula 11 zennaku 206 emyezi 42 wozebala zivamu na 206 Daniel essula y'omusanvu essula olunyi lwa 25 Bayibuli egamba ensolo eno akayimbe kana kateganya abatukuvu ba Katonda okumala ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera gye myaka 3 n'ekitundu mu kalenda y'Abayudaaya gye tubalyako ennaku 3 buli mwezi va kwene ya Papa Gregori gye baakyusa Bayibuli kwe yabalira emyaka gino gye ennaku 206 stiru ye zivaamu ekiseera mwaka gumu ebiseera myaka 2 ekitundu ky'ekiseera kitundu kya mwaka so gye myaka 206 Ezekiel 4:6 Bayibuli egamba buli nnaku mu bunnabi kitegeeza mwaka ze myaka 206 okuva mu eddi 538 obakuba Ostrogoth oba papa ntandika okuyiganya abantu abaali bawakanya enkola zaabwo paka mu 1798 nga batirimbula abakristaayo ekiseera byayitibwa Dark Ages era mulaba omusalaba ogwo njala tutuuka ku eri eyo omusalaba ogwo mugulaba battanga abantu nga batanunuzaako omusalaba lwaki bateekanga omusalaba ogwo kambalage origin y'omusalaba okuyingira obukristaayo omusalaba kikola kya bukafiiri katugende mu maaso bagamba ndi cross gwono omusana divine light gutudde ku obelisk is a symbol of paganism eri obucynic etegeeza reproductive system of man then tujja tuukayo straight lines bitegeeza musajja wave lines bya mukyala tujja bituuka ku maaso nga tusoma pagan symbols bwe tweyongerayo tulabanga obelisk tulabako emisalaba nyenyi balaga abakozesa emisalaba abajjambala mu bulaga bazikozesa nga logo z'amakanisa omusalaba gwavaawo tegwali gwa bukristaayo apostles tebakozesako misalaba mu nkola zaabwe zonna naye mu Babyloni omusajja ayitibwa Tamuza Katonda njuba mulaba ndoza paintsi z'abakafiiri katugende maaso paintsi z'abakafiiri oyo Tamuza Katonda njuba bwe tweyongerayo tulabanga omusajja oyo abasamize emyaka sala gyatandika okukozesebwanga mu BC nga bagiteekanga simbo ya Katonda bwe Tamuza mulaba ndowooza katugende maaso T is a symbol of Tamuza gwe musalaba gwe representation y'omusalaba tebyali bya kikristaayo era ngengwe mulaba Christmas bwe byayingira mu kristaayo naye nga byajja buzibu kimu byajja bakiteekawo mu myaka egy'enjawulo tebyaliwo before so mulaba ndowooza emisalaba egy'enjawulo katugende maaso tulaba akasalaba ako mulaba ndowooza bagiyita life from the sun omusalaba gwe baguyita life from the sun omusana guva mu njuba ki Tamuza the sun god kolabanga kaziro n'akasalaba no wansi it is a symbol of life from the sun omulamu buva mu Katonda njuba abapaganizi bakozesanga nnyo symbols ezo okudepictinga bakatonda baabwe nga bagulumiza obbasaamu ebitiibwa tugenda mu maaso mbalaze origin y'omusalaba baganda bange abalaba mbakonye kukizaako Katonda nja balaga emisalaba gye byava bigazi nnyo era tulaba ebintu bingi ebyangira mu kanisa n'abapapa bakola ebikolobero bingi nnyo mu biseera byabwe nga Papa Sergius yakireminga office yatandika ekigambo ky'okweyita Holy Father n'atwala office wa papa
nga maze kutta papa yaliko he murdered him. Katugende maaso bintu binye byakolebwa ekiraga nti this institution was not instituted by the power and the will of God. Twaba Papa John o12 yakola semina n'akola ne incest bakola ebikolo bingi nnyo bisinza kumenyana ku ggolo. Ono yanyaga abalamuzi pilgrims Papa Benedict ow'omwenda Papa banji nnyo tugituuka ku bigundi tubalage ebintu bingi byebakola naye bakola simino bakola incest adultery binyo bye bakola bisinza kumenya Papa yasooku2 banji nnyo bisinza kumenya Papa Alexander buli omu talina kyatakola balyanga enguzi katukomekawo katono nnyo tulabe emyaka egyo ebikiri twamaze dokira katusome gino emyaka ginaddi gyembadde mbagambako Bible egane nenda bensolo yaliwo tekyaliwo ate ne manedda tudde mu kitabo kyembagambeko gyemyezi giri 42 ennaku 30 Mukama gye yabalirako kalenda yabadde yalenge ekola ennaku 30 nga Gregorian kalenda tanakujja emyaka 2026 emyezi 42 ekisana ebisana ekituli ky'ekiseera ennaku 2026 kubikula 11 bibyo byonna nga mubirabaawo calculation Bible erimu mathematics erimu history bingi nnyo byerimu abantu balina okusoma emasomo agali essential kubanga ne Bible yeganyonyola ke gakonako kale tugende maaso tumaze okulaba emwako gonna binyumba nyodde mu biva bagale butambi buno okongera obulaba katukomeka katono nnyo mujja genda ku YouTube channel mu bufoneko mu inbox yange nja kuba nga munkubira ku namba ezo obo kunsindika message mu inbox nja kuba nyongera okuba obutambi obwo obugazi bwabo ne obuwanvu bwabo katugende maaso tulabe ensolo etali eyaliwo which was and is not yaliwo tumaze okulaba nga yaliwo mu 538 nekola bina bye yakola nejeza abantu bakatonda is not mu 1798 jembaga myaka 1206 kujagwerako obwa papa jaggwako gitya Genobasia yagenda e Roma najjawo obwa papa government ani amutuma Napoleon ya mutuma ekyamutumya kubanga Napoleon ebiseere nga emperor wangulu obwa kabaka papa jana mutikira ngagende wa papa namutikira Napoleon akwesa malala nagano okugenda ne papa nagano ogendo mutikira Bufaransa ekyavaamu papa Napoleon natuma Genowe namukwata namutwala namuse Bible kyevega mu kitabu kya Dani kya kubikula sura 13 nesonefuna ekiwundu ekyokufa ne Bible gande yalabe ekiwundu ekyokufa ate nikimana ekiwona so ayogera ku nsolo yaliwo ekiwundu ekyokufa ebwa papa okuva nga basse papa kyali kiwundu okumutta kubanga baite maze kujja institution ya papa teyavaawo then ne mali kimana ekiwona ate ne mana ekomawo katugende maaso ekomawo ddi which was and is not yet is hiyo kati weri mu mwaka tujja kujja mu July New York Times July nga 1929 bafumye ekiwandiko kino agamba nti this morning there was another sovereign independent state in the world waliwo ensi etongodde mu nsi etaliwo Premier Mussolini yagizaawo the Cardinal Gaspari signed the sovereign independent state of Vatican yensi jayogeddeko yetolodde obusozi omusanvu kubikula sura 17 etandika mu mwaka gwa 1929 nga bagisaawo kati awo yet is kati ne maana ejja nebeerawo yaliwo ne bugibwawo obwakabaka obwo Napoleon abujjawo and yet is Mussolini nabuzaawo mulaba ndoweza power eyo ngeddamu okusituka kati tugende mu maaso which was is and not and yet is tulaba Bwetuba was yali mu buyinza 538 bwe yakozesa obuyinza buna netirimbula nekola byonna byeyagala 538 paka 1798 is not netabeda mu buyinza okuva mu 1798 paka 1929 yet is okuva mu 1929 era kati weeri ate kati Bible mu kitabu kya kulikolesa 13 tulabanga America yegenda okujiwa power ne support yegenda ogikozesa kwa 13 takulaga ngedda mu kola openly Bible egamba nti ensolo eyava mu nsi ya America yamani yogera ngo okusala nekoleza amanya ag'ensolo y'olubereberye mu 538 paka 1998 okutirimbula abakristaayo nga bayagala babikola byonna mu dark ages bigenda kuddamu mu mateeka gano agajja ga New Order n'okuyisa sandero n'ebirala byonna okuyita bino coronavirus mujukire amateeka gatutambulirako wane n'amanga ga Africa gonna gamala yita manga g'ebweru buli ekigenda maaso eringa neno kikola njatuka ye katugende maaso so amanga gano nja basomyako ne kuleeta yaba Illuminati gye bawandika New Order
nga bagamba engeri gye bafugamu enseno. Katugende mu maaso tumaze okubiraba ekya Babuloni kinene nyina wabenzi ku 17:5. So bwe bwenzi bweyogerwako okuva Katonda abantu basinza ebitali Katonda. Tujja genda maaso ebyo ngeri gye twabirabako tujja kubanga tweyongerayo mpozi tulaba awo nga bali bewaana okukyusa kwa sabbiiti twabirabako ebyo. Naye Bible egamba eti akatusomeka awo katononyo. And the beast which I saw, ensolo gye nalaba, was like unto a leopard, yalinga engo. And his feet were of a bear, n'ebigere bye nga bya ddubu. And his mouth as the mouth of a lion, n'akamwa ke nga akamwa k'empologoma. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. So ogusota Bible ku Bikuuso 12 agogera kwa Setaani. Bible lwaki ganti ye yawa ensolo eno amaanyi kubanga ebikolobere byakolebwa. Bible egamba mu kirabo kya Luka essula y'omunaana ndi agamba nti agamba nti mumuli ba kitamwe Setaani kwamagala kwagala okwegomba kwa kitamwe okuva ku luberere ye musi amazima tegalabikira mu ye bayogera ebyobulimba ayogera biva mu kamwa ke kubanga kitayo obulimba era omutandisi w'obulimba. So omuntu atta munne aba wa Setaani. Kyovula Bible egamba nti ogusota egwaji wa amaanyi. Katugende maaso twongere tulabe ensolo eno lwaki yali efaananga eddubu ng'erina ebigere yali efaananga ng'ebigere nga bya ddubu akamwa ka mpologoma. Bwe tuba tukyaliko awo katono nnyo Bible egamba nti ensolo eno lwaki akamwa kalinga ka mpologoma. Obukambwe bwa Nebukaduneza bwe yalina representation y'empologoma mu Daniel essula y'omusanvu. Engo amagezi g'Abayonaani ge bakozesanga obukodyo n'okufula n'okulimba abantu magezi kubanga ne civilization y'okusoma yatandika ku Bayonaani. Ebigere by'eddubu yesimberaga eddubu liteeka tutuuka ku lukalu ne ku mazzi. Eraga obuyinza buno tebugenda kubanga tebulina limit nga buli wamu buli access etuuka ku buli muntu. So kyekyo ge makulu g'eddubu eryo n'ensolo eyo nga muyinza okugiraba engo okubanga efaanana bwetyo. Bible egamba nti yalina amayembe nga galiko engule amakulu nti bwali bufuzi nga wode bumaze okuweebwa engule. Ate ku Bikuuso 17 alaga ensolo eyayitenda bakuweebwa buyinza tekwali ku ngule ku mayembe gayo 10. Tujja birabako ebyo bya New World Order nga tutuuseyo. Katugende maaso Sunday siye kabano k'ensolo baganda bange yadde Michael sorry kabano k'ensolo munansonyiwa Michael Chipsika kabano k'ensolo. Katugende maaso tweyongereyo tulabe ebintu bineeno nyaba somera emyaka tutegere ebintu bino byatuukirawa okuwaba. Katugende maaso abantu bali mu kyombo ky'okusalawo naye katuyongereyo mujja kutegeera amazima gano baganda bange. Okufuna akono k'ensolo ku mukono gwo twakiraba kwe kukola symbol of work mu Bulizi 9:10 mukono gwo kigula okukolo kikola n'amanyi go gonna. Bwe tuba tweyongeddeyo kufuna akono k'ensolo mu kyenyi is a symbol of mind. Paulo kyeyavandika ebigambo bino nga tugenda okulaba kubanga ne symbol of mind yali ekola abasajja bandisadwa kimisa kinabedunego babakako okusinza otukomakawo katono nnyo naye okufuna akono k'ensolo is a symbol of decision mind. Balumi 7:5 agamba so then with the mind I myself serve the law of God. Kadi okufuna akono k'ensolo mu kyenyi oba ku mukono kwe kuweereza etteeka ly'ensolo erya Sunday lyateekebwawo with your mind ng'omanyi nti ye Sabbath. Then ku mukono kwe kukola nga olagamba nakola nti ate mu ne bank account nga bazifreezinze. Ate katulina kuba na microchip okubanga tufuna no receiving ebintu by'ensolo kubanga oyagala okubeera nga obulamu bukugondera kukola ng'okola lwa siigane. Nijjukira abasajja Sadwa Kimisa Kinabedunego bayimirirawo ne bagaana okusinza ekifaananyi kya Kabaka kye yateekawo yadde baali babakaka nga balina kiri basobola n'okubatta era byali bigendera kubatta era bambala ne baagala okubatta naye Mukama n'abaspreserve n'abataasa. So enkola bwetu bwegenda okubeera mu kiseera kino kye tulimu enkola y'okubanga ba enforcing abantu omuntu either akikozese with his mind or her mind ng'asazeewo oba nga omukono ng'akakiddwa olw'embeera so nga omuntu wa Katonda Bible egamba nti afuna akono ka Katonda ku kyenyi kyo ne ku mukono gwo both you work and you believe it in your forehead. Kyova Paulo agambye nti so with the mind I myself serve the law of God. Mu bwongo bw'akola ng'aweereza etteeka lya Katonda kiri mugamba tobba tota sabbiiti olunaku lw'omusanvu yes n'akuuma kubanga that is what the Bible says. Abantu abamu bwe basoma law ne basoma Paulo nga amateeka yali mutwazi biki ne balowooza nti this is the moral of the 10 commandments. No, Paulo abayogera ku ceremonial laws. Tujja kuddamu ekyokuyiga ekyo kyegazi tutegeere Paulo amateeka ge yayogerako ag'emikolo. Tugende maaso tweyongereyo n'okuyiga ku neeno. Njala kutandika emyaka
Bible Yesu Kristo yagamba ebigambo bino Sandero ng'ejja Yesu Kristo yagamba and what I say unto you kyembagamba kakano I say unto all ne kyonna kyembagamba bonna watch mutunule. Yesu Kristo yatuwalabula okutunula ng'ebintu bingi bigenda okujja mu nsi ebibuzaabuza ne Mukama n'agamba watch mutunule. Katugende maaso tulabe ekyandikibwa ekiddako tutandike emyaka gya Sandero gize gibaawo gye nabanyumi gambako kubabulira. Balumi 13:11 katuddeyo katono Balumi 13:11 Bible egamba ebigambo bineeno 13:11 mpaka 12 agamba and that knowing that the time kwa mumanye nti kyekiseera that now is the high time to awake from sleep okuzuuka okuva mu kwebaka kyekiseera baganda bange for now is our salvation nearer than when we believed. Obulokozi bwaffe busemberedde ddala okusinga otwakkiriza. Ekyavudaga agamba nti therefore is far the time is fast spent, the night is fast spent, ekiro tukimazemu ebbanga ddene. The day is at hand, enkya esembedde. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Bible egambye nti ekiseera ekituludde mu kiro kyekiseera kati okweyambula ebikolwa ekizikiza twambale omusana. Ekyambalo ekyomusana katugende maaso omusana guno gutumulisa baganda bange gwenjagala mutegeereko era mumanye muyige. Yesu Kristo yalinga agenda mu ggulu yagamba if you love me keep my commandments. Bamunjaga mukwate ebiragiro byange. Yesu musajja watu nakomerera ku musalaba yatanda jasibira abakristaayo ebimu ku bigambo byabasibira nga tanabakomererwa. Katugende maaso bamala okukomererwa biki ebyaddako Yokaana 14:5 bwagambye bisatu abiri mu gumu nga tukyakomyekaawo katono. Constantino bisatu abiri mu gumu nga tebala kutandika kita abantu 538 bisatu abiri mu gumu ebintu byajja byekula mpola okuyingira mu kanisa. Kyava Constantino bayise ekiragiro ng'agamba let all judges leka abasalamuzi bonna and all city people ne banno bannakibuga and all tradesmen ne bonna abasuubuzi rest upon the vulnerable day of the sun bamule ku lunaku lwa Katonda njuba. Jukira musajja yitira Constantino yali musajja nga sinza Katonda Mithra Katonda kasani God Mithra. So ebizibu Roma bye yayitamu muganda wange Giovanni webale nnyo ngambye ko oli olaba Mukama akuwa omukisa n'abala bangi nnyo amanya olusi ngerabira muri bangi naye mwenna mbebaza kubanga kwe muri mulaba. So tradesmen n'abala bonna okulaba okusinza kunako olwasa ne babagamba bawumule ku Sunday kijja ku COVID-19 njaba tukirako kijja kityo kubanga kifuuka kityo mbalukira kati solo olukwejerwava bituke ku bino katugende maaso solo binugumu watugambye era Katonda njuba Misra kwe basamira nga tweyongerayo katugende maaso bisatu abiri mu gumu emyaka jjajja gitambula tunakoma tujja kweyongerayo to mundi ogunajja bino byaffe byakuyiga abantu bangi battibwa bisatu nkaaga ne bawandiisa ekiwandiiko Council of Laodicea kanoni bakatwikiwa ne bayise ekiragiro kineeno 29 AD bisatu nkaaga Christians must not Judaize by resting on the Sabbath. Abakristaayo balekera okukola ebyekiyudaaya wano bawumula ku Sabbiiti bagiyita ya kiyudaaya jjukira mu Mako 2 Yesu agamba nti Sabbiiti yabakulwa musosi muntu kulwa Sabbiiti. Abantu ffe tetuli bikere tetuliyimbwa okubanga ffe tetukuuma Sabbiiti. Bayibuli agambye yabakulwa mu sosi kulwa mu Yudaaya. Ekyo Bayibuli tekirimu. Kyavuda yobaka kambubusemu n'ekibuuzo kino. Oba Sabbiiti yali y'Abayudaaya Katonda Bayibuli wawagani Katonda si w'Abayudaaya. Oyokusomera Bayibuli nga Mukama agamba Katonda w'Abamawanga. Lwaki musinza Katonda w'Abayudaaya? Mwebuuze ekibuuzo ekyo. Mukama agamba Katonda wa Isirayiri, Katonda wa Yakobo. Mwe muli paati ku Yakobo ne Isirayiri. Lwaki musinza ebyekiyudaaya? Lwaki musinza Katonda w'Abayudaaya nga temwaga kukwata byakiyudaaya? Omuntu kukwata Sabbiiti ebyakiyudaaya. Omuduuka ku kino ebyakiyudaaya. Bwe mugamba ndi ate kati Katonda oyo Katonda waffe Katonda wansi. Why? Bayibuli Yesu Kristo teyagamba kwa Katonda Abayudaaya bokka. Zisole ndi ebikolwa ebiragiro bya Katonda nti bya kiyudaaya. Bya Katonda katugende maaso. Bwe twengerayo wetukomye mbalaga emyaka gino kirajja tuyigira wetukomakaawo totubale tunakumaliriza agamba nti but must work on that balina okukola ku lunaku olwo. But if any shall be found to be Judaizers unatasanga balanga bekoza ebyekiyudaaya waneeno Bayudaayalika let them be anathema from Christ. Bawulibwe ku Kristo mukuttibwa gegali amakulu baboolebwe bayisibwe bubi. Council of Laodicea, this is a council yatuzibwa bakadino okuyisa ekiragiro ekyo.
tukyere Constantino we kyalemerako nga bakyalemerako mu 306 ne bayise ebiwalagira ebyo katugende maaso sabiti erwanyisibwa Sitaani akola omulimu gwo munene kolanga agifutyanka agiyimiriza aginyigiriza 1401 agamba bwati katukomekaawo agamba in the bull zino papa bulls zino ebiwagandiko bya papa bafuna agamba nti all therefore bonna gwekityo who observe the Sabbath akuma sabiti and other requirements of the law ne mateka bye gabagamba tobbanga tutanga tusinza bifaananyi kwajukira bo bali batandisa sinza bifaananyi it the Roman Catholic Church yogera declares alien to the Christian faith inti babula beri obukrista inzikezo y'ekikristayo and not in the least fit to participate in eternal salvation tebagwana kubeera mu bulokozi obuno obutagwawo niera ba muntu yayogera si Katonda Bible egamba kyera bagamba no ngawe bayogamba read the Bible says remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says no, by my divine power I abolish the Sabbath and command you to keep holy the first day of the week. Katugene maaso ayina amagezi ajja kuzuuku kajja kutegeera Bible egena maaso tulabe byafaayo betuliko mu kusoma bwe tweyongerayo mu 1676 tukomaka bagamba Sunday Observance Act pass into English law England by act yokubanga observing Sunday mujukire ebintu bino bize bibeerawo nga mukama agora omukono gwe nabiyimiriza ziringitanya nabiremesa ne kati obunabbi bonna bugweddeyo mu kiseera kino kitulimu tulabanga tutumaze okumalako almost 6000 years are almost ended jiwende kwengense n'okulestinga emyaka kakaaga jemya ennaku mukaga eza wiki omwaka gwa kasanvu ye sabiti onako olw'omusanvu tulina gumala mu guje emyaka 10 giri mu kyabo kyakubikulirwa so bwe bonna biche butegeeza so emyaka kakaaga tulina natogimala kwa kadi ngajina tekufundikira mukama za alemese enkolezo kadi ngajina tekufundikira mukama asidinga kati abantu be abasaka kabonoka Katonda omulamu gwe kuterera mazima sirudelo amanga in my people sakakabono kuteeka mu bantu banga makulu baweze balisemu ekitibwe teeka lyange ensi eyagala isa Sunday yayo n'obuyinza bwayo kulanga bugulumizibwa bwa papa nga buddamu kugisaamu nga ya kitiibwa mu America babigulumiza manga mangi kati gagisaamu ekitiibwa mu kufuga kwa Charles owokubiri mu 1676 ekyagira ekiwandiko ekyayita okulaba nga Sunday ebeera legislated mu law ng'eteeka mu England katugende maaso mukama n'ayimiriza ebintu 1600 tulaba nga mukama abiyimiriza 1886 tuyimira kaawo agamba Senator Henry W. Blair of the New Hampshire introduces a national Sunday rest bill to promote its observance as religious worship okuyisa okukuma kwayo nga enkole y'eddiini nga wansi ya kiyireta senator naye nga kiri religious church and state okugatte kanisa n'ensi bimuvinga katugende maaso bize bitambula emyaka mingi nnyo nga bikolebwa bwe tweyongerayo tulaba omwaka muddako 1888 lw'ibyagwa butaka bwe tuyimirako 1888 the Blair bill wali teyagenda maaso neddamu ne agamba nti a national Sunday bill appeared before the Congress yakomawo neddamu neyita mu Congress nate nga bagala okuteekawo Sunday mbagambye mark of the beast ezeeteekawo emirundi mingi biva ku bino microchip ebyakagolokanako zineeno nekino kize olutaluzi lulwanibwa okuva ebbanga ddene naye mukama ng'alemesa ebintu bino okubanga bigenda maaso Congress record 50th Congress eyatuula first session volume 19 party eyokutaano May nga 1888 paragraph 1455 katugende mu maaso ekiwandiiko ekyo kwe kyayitira bwe tweyongerayo Lord's Day Alliance ne forming bwera ne Lord's Day Sabbath katukomeka 1913 this organization proposes in every possible way to aid in preserving Sunday as a civil institution. Nti bagala organization eno ngeproposinga mu ngeri yonna nesoboka okuyambako okuma Sunday nga kiri civil nga kivudde mu kubanga ekelezia yakiteekawo kyabwe nga religious ne government ekiri organizing Sunday laws must be enforced. Mateka ga Sunday galina okubanga kakibwa abantu okubanga bagasamu ekitiibwa ebiwandiiko bibumbira biwanvu sijja kubisoma ne katugende mu maaso ebyo quotation ezo muzaava emyaka gize gibaawo ebigambo bineeno bikulu nnyo 1961 US Supreme Court rules Sunday laws are constitutional for secular purposes mu USA
Supreme Court ne ragira oba neeyisa yadde tekyafuuka tteeka bikyali mabega Mukama akyabisappulesinga olw'okubanga ayagala omulimu gusooke guyitewo. Sunday laws are constitutional gagenda kuba mu constitution for secular purposes olw'ensonga ez'enjawulo ebigendererwa byabwe. Katugende mu maaso bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba 1977 we believe that katukomekaawo katono we believe that the Sunday closing laws deserve continuation. Mulaba Massachusetts Council of Churches World Council of Churches yeno agenda zaayo mu Uganda mu waliwo Interreligious Council buli kibiina ekimu Interreligious Council it is now led by the devil. Stani ya inspiring okubanga kigenda maaso okukola omulimu ogwo. 19 omuganda wange Sawulo naawe nkulabye kuoli Mukama akuwa omukisa webale kulaba. Massachusetts Council of Churches February 1977 we believe that the Sunday closing laws deserve continuation. Omusajja oyo Kayira Sawulo muganda wange wekanyanya webale nnyo kubanga woli ku nkutu Mukama akuwa omukisa. Deserve continuation. Bwe tuyongerayo katugende maaso 1978 agenda maaso n'agamba ebigambo bineno. Lord's Day Act passed in Ontario and Saskatchewan. Mateeka gayita mu Ontario Saskatchewan yo Canada gye tuli baganda bange yo Canada. Mukama bawo omukisa abasanyuka bambi abanebaza nti sebo Mukama akuwa omukisa bali kubanga obuli ebigambo ebyo Mukama bawo omukisa bambi tujja kwongera tuwuliziganye olw'ekisa kya Katonda. Abakozesa bu message munkola bulungi nnyo kubanga ekisigala nga tugenda maaso ate nga ne byonna bitambula. Omwaka gwa 1978 Canada Saskatchewan ne biyita tugende maaso amanga agenjalo gajja genforcinga Sunday magezi naye ekigenda kufuuka global nga America yekikutte mu 1991 banji nga wetuli. Germany plans to make a Sunday the official day of rest for the European communities, 320 million citizens, and Germany is publishing for Sunday to be officially designated. Mulabe ekigambo ekyo Sunday zebeera ku London Daily Telegraph September nga 1990. Baganda bange kiri kintu sikya kusaaga nti kibazanye ne bannabbi obulimba bavuddeyo Bible beyita emisege mu kyambalo ky'endiga bagamba nti mark of the beast Mukama akuwa omukisa nesitegedde erinnya ngambye naye kuoli naye Mukama akuwa omukisa. Mark of the beast bagamba is microchip obulimba. Mark of the beast simanyi nti akawoke byaba Caesars nebira byonna bannange tebafera obulimba. Katugende mu maaso nekitagwa leero emyaka ngena kujanjiruka paka tunatuka mu kiseera kino kyetuli mu 1991 still Bible egamba a new papal encyclical iterate church support for Sunday legislation. It also called for government recognition of Sunday as a day of rest and worship. Papal encyclical literate church support mpozi tulaba eyolete ewandiikibwa papa jawandiika encyclical jasasanya makanisa mu nsi zonna eri bakadino bonna ebbaluwa etambula wonna mpozi tulabanga yawandiikibwa Church and State mu byawandiikibwa during August 1991 ngagamba nti government erina okulaba nga essaamu ekitiibwa nga recognizing Sunday as a day of rest and worship. Mulaba bigentu bino engeri gye bijjanga birukibwa as a day of rest and worship. Katugende mu maaso baganda bange bwe tweyongerayo obudde bunatusalako nga tujja kubawa ebigambo bino. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'atulaga mu 1998 Papa as Christians will naturally strive to ensure that civil legislations respects their duty to keep Sunday holy. Pope Paul Owokubiri Dies Domini bwe yafulumira ebigambo mu 1998. Mulaba ebigambo baganda bange Papa nga yawandika ebigambo ebyo Owokubiri agenda maaso n'agamba atya Yohana Paulo yagamba nti civil legislation nga kiri mu tteeka tweyongereyo nga kiri mu tteeka government nga ekuba n'ekibooko nga okuba ababbi. Katugende maaso 12 katukomya 12 awo Christians should seek recognition of Sundays and the church's holy days as legal. Bible egambye nti tulabanga